Susan Makula gwe waleeta obuzibu mu bulamu bwange Pastor Bujinga amulangidde biyitirivu nnyo akatambi ogenda kubanga okafuna mu maaso awo era ng'essaawa zonna yaliddayo ewa Teddy Bujingo byonna weebiri mu maaso awo. Bobi Wine ate naye kaaweddemu dda era nga wamma bamulangidde biyitirivu nnyo naye tanywa guteese takomyeko n'alangira abaagala ate okubba emmwanyi zaffe obutambi ogenda kubanga obufuna mu maaso awo. Tamale Mirundi Junior, Kasuku Frank Ntambi, Sharom ne banne okulirira puzzle nabaate bagudde mu thimbi ogutokomoka akatambi ogenda kubanga okafuna mu maaso awo. Baby Gloria munange naye tebinnaba kuggwa ebyobutamanya kuyunja ttooke mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mugimpeere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell emesuwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabira mwenna abalwadde abakosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa ono nno ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi zo nga tezitambula bulungi oba oyagala kugenda bweru mukubireko ku nnamba ey'essimu era wate wamma akulombera edduwa togenda kuddamu kwejjusa. Munnange eno wiiki yali etandika awo twafuna ekikangabwa kya mwana muwala Baby Gloria nga ye alagira ddala nti tamanyi kuyunja ttooke kugamba ye obulamu amanyi buli obwa luxury bwokka kubeerawo kasimu okola ka TikTok live kugamba obwo obulamu bwe butyo okwekolako ka make-up naye nga bino ebisigadde ebintu bya kufumba bintu bya kulima tabitegeerako ddala. Munnange naye abantu nga muli banyiivu nnyo bannange muvumya omwana abamu bagamba mbu pretender yeekoza ayinza atya okutuuka awo nga tamanyi nakuwaata kubanga n'okuwaata akavidiyo gye kasembera nga tamanyi nakuwaata matooke. Bannange bazadde mukuza abaana mutendeke abaana emirimu egitali ekyo abaana bagenda kubaswaza. Yes, ebintu bya luxury byetaagisa naye ate nabino ebirala nabyo byetaagisa. Yuuyo akuza agenda kufumbirwa buli kimu omukozi yagenda okimukoleranga ewaka bannange. Munaye bwe tweyongerayo n'omusumbuluzi Yasi Bujingo ono nno amaze n'aweemuukiriza Susan Makula amugambye nti munnange alabika y'omu ku balabe be abaagala omusaanyaawo era essaala ngirina mu maaso awo ate gy'amusabidde agambye buno buli kimu kyonna ky'amukola akitegeera Susan Makula naye banne abalala abaagala omusaanyaawo. Naye ng'obeera wano munda era tabakulima nga ndi simanyi mmanyi naye nze siriakitinga nga musiru n'akamu n'akatono si bwenkola wano tewali mulabe nga connection y'abalabe baffe bwe simanyi taliyo nkubulira amazima ga Katonda bwe batakumbulira nkuloota naye nkuleka ndaba enkomerero y'okubanga ntunulira Yesu wange ne mulaba engeri gye yawangaala ne Yuda ntunulira Yesu engeri gye yawangaala ne Yuda gwe yali asobola n'okugyamu omukka. Yesu Katonda asobola okugyamu omukka gwa Yuda naye yamuleka. Enkomerero ya buli traitor kwetuga, enkomerero ya buli wankwe kwetta, enkomerero ya buli wa bigambo bimenya kanisa kufa yetta. So bw'oba oli asha, bw'oba oli administrator, bw'oba oli ani, kyonna ky'oli, whatever you are in this place, I know your doings. Bwe sibiroota wabawo abimbuulira, bwe nsaba Mukama tasobola butambikkulira naye nkomawo ne nkusekera nebaza Mukama. Awo nno wetutuuse munnange mbwe ebigambo abadde abyolekeza Susan Makula mbu yajjanga mukyala we nga amwagala ennyo Sokumbe mbu ngambega era wabadde agezaako omutegeeza mbu amumanyi era olwamaze okwogera ebyo n'alyoka azzaako essaala eri gye bayita vaawo mpitewo naye maama essaala eno etiisiza ddala singa oba ogiwulidde naye naye ekimanyi Mukama tawulira essaala erimu bintu bya kkolima erimu bintu bibi kubanga ye Mukama mutuukirivu. Sooka olabe essaala eno ate
tweyongereyo eyali omusumba asumba endiga obulungi kati ate yatandise kuzikolimira kati oba bino byate bigenda kuggwerawa tubalangirirako okwetuga tubalangirirako okugwa mu akisidenti tubalangirirako okufiira mu buliri tubalangirirako okufa obubi tubalangirirako ennaku ku baana baabwe tubalangirirako obwamulekwa mu zadde lyabwe tubalangirirako ebikolimo byonna bye baatwagaliza tubalangirirako ebisiraani byonna nkirangirira mu mafuta ne mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu obunnya bonna babadde basimye babugwemu ebinnya bye batusimidde bijjule emirambo gyabwe in the name of Jesus. Ekiri ew'omusumba Rosias Bugingo ky'omunnange kyetaagisizaamu ddala essaala ey'amaanyi kubanga okulaba nga eyali omusumba asumba endiga bulungi nnyo ng'ayimirira mu kigambo kya Mukama n'ate buno obudde nga byakyuse era ng'ayimirira mu kigambo kya Mukama ate n'akolimira endiga ekitegeeza waba waliwo ekitali kituufu era nga bo abantu baamugambye munnange ebyo byonna byakola abiveeku wabula akwate ekkubo agende yeetondera omukyala maama w'abaana be buli gwe yasooka naye mu mbeera nga tebannaba kutuuka wano we baali batuuse jjukira baali batandise okweyagalira mu ssente zaabwe ate omukyala we yamugobera n'awasa Susan Makulu ono gwe bagamba ow'omukazi n'ombo kati munnange nga takyusizzaamu era ajja kubeera watyo sinakindi n'okweyongeramu okulalukira ddala kale bwe tweyongerayo ne Prima Kadashi munnange olunaku lw'ejjo yavuddeyo n'agamba nti nno Prima Lusania agiggaddewo ni naye alina ekyala kyapanga kyagenda okutuleetera ku mmeeza emisana kati ezibadde ziwera nga ssaawa 2 ez'ekawungeezi munnange n'ateekayo ebigamba awo n'agamba bannange amagulu gantunda nasaana nafumbirwa ekisajja ekitategeera ekisajja ekitalina bongo biki kale wamma yayogedde ebintu bingi nnyo nebo bajjaaji baagambye nti Prima Kadashi yalabye Josted taata w'abaana be ng'alina ehindu nga bakoze akatambi koolaba munnange mu kati obusungu bwavudde munaye n'asalawo ate amutabbira ebigambo ebiyitirivu ennyo kale bwe tweyongerayo munnange ne Boys Dome tuleba nonno nga baagudde mu thimbi era nga baafunye biliyoni 600 nga bw'olaba era nga bali mu nteekateeka ezigenda e Zanzibar waliwo awo omugagga munnange atanaba kumanyikwa gye yavudde eyabawadde ezo ssente naye nga n'ekye baazikoledde tetunnaba kukimanya bo bagamba balina gye baagenda ne bazina amazina amayitirivu ennyo naye nga tukyali mu kunoonyereza gye bajja ssente ezo ebiliyoni 600 kale bwe tweyongerayo munnange kano akatambi katambudde nnyo baby girl ng'akomplaininga ku bazadde abasajja mbu bo tebalabirira baana baabwe babayita ku paati tebaagala kujja bo beefuula bize nnyo mbuno buli kimu kyonna bakirekera maama kano akatambi kanyiizizza ate abasajja ne bagamba bannange ebyana by'ennaku zino byayonoonekera ddala bannange temuvuma abaana boogera bintu bituufu sokolaba akatambi kano ate tweyongereyo n'agaleero bantu bange abaana bajja kubaswaza nnyo omwana tokoma kumuwa school fees yeka n'otuula beno omulambule n'okusomera kitegeeze nga yeesimbyewo bamuyina omukole ku ssomero nga bayisa abazadde ya josinga tata batata abamu tebafaayo ku baana newe bamuyita abeera nga tawulidde nomala wiiki ng'omugamba ekintu n'atakifaako tukole tutya okulaba nga batata tubaagala badadi nga tubeere tubaagala bakole ki tubaagale babeere nga omwana wakuyita tutegeeze mu nsonga z'emikolo ojjanga si kugaana tagaana katolaba mami bwe babayita bwe batuyita be batata tukola ssente ne tuwa bamami ne bajja naffe tuba tuzze anti naye zabange bonna bakola naye ate mami yasinga obeera biza okusinga ddala oh my God. bannange bataata abaana nno bagenda kubaswaza leka kutolubeera eyo ng'olwokuba school fees omuwa olekawo ssente abaana ze banaalya bagendako out gwe ne weesuulirayo bwannaggamba wabeerawo n'omwana akaseera kabeera akumiisingira mu kale munnange bulijjo mbadde mmanyi nti n'abantu b'e Uganda be baavaako buuka naye kyemaze okulaba kyaka kiri mu nsi yonna eno live yabaddewo olunaku lw'ejjo omwana mulwezirama ng'alina omuwala oba muyindi oba mu Saudi sijja kulima nange nga w'omulabawo naye maama omuwala nga naye yavaako ekitegeeza eno ensi yo buli omu wamma yakugamba yavaako oba yasigalako la byayagala nze naawe sooka olabe ekyabadde mu katambi kano bannange mulalu ku mulalu America, your face is in America
And your buttocks is in Africa. That's not good. It's bad. My friend, we Africa buttocks. So don't talk about countries here. We are not talking about countries. Okay, you are a Nyash. I am a host. We both are hosts, so let's talk about each other. Where is your hair? Look at Indian hair. Look, we are blessed. So stop talking. Don't talk about countries. Don't talk about countries. Do not talk about countries. ati ntimanga atunga biku mu sto akinyagukanga anyampidde mu katale watako komanyoko ani gwomanyira gwe muyindi gwe omanyi gwe motherfucker komanyoko omanyi jenva ani gwe gwomanyira nze ndi hasla ndikana kambata okitegeera gwe okinika bitebyo bwe tweyongerayo ku nsonga z'abakadaama anti kaduuka bazze aliira ssente zaabwe ebbanga munange ba abantu bamaze ate okubanga babiteekamu amanyi era nga wenjogerera ssaawa zino byayingiddwamu omuyimbi Catherine Kusaasira Jennifer Fulufiga kw'otadde n'Eriita Kaggwa munange basazeewo ate bambi bano abakyala n'abaami bamenyeka nnyo ey'ebweru w'eggwanga ate omuntu walya ssente yo abeera nga atakubaze mu magezi era nga basazeewo bakwatize wamu ate anti kaduuka bamusesemye ssente zonna zeera so gwe wenna ng'omanyi anti kaduuka yalya ssente zo abalungi abaana aba TikTok abaana ba Facebook bakadaama abakozi bonna abaana bekyeyo abawa anti kaduuka ssente nti nabakolera emidala batabakolera obuduuka bakolera ebibanda byama n'atabawa ssente muzze bangi. You guys are over, I don't know, 100, over 300, I don't even know, like we are apparently I'm handling. This is the biggest scam of the year I've seen in my life. Nze sikirabangako kino naye nga kyemmamala nti twakwataganye ne Fulufiga Catherine Kusaasira the president advisors bafe abalungi tugenda kumakinga sure nti ezo sente anti kaduuka ziyabajjako zibaddizibwa back ne baana baffe enzo zibaddiza financial. At least she will have to pay indirectly in another way. Do you understand? So mubere bagumu. Don't if you see of course I see all the reports, I see all the complaints and all these things to knows and Rita to charge because every other time to making new claims abana every day baji sente y'omwana omukubi w'ekyeruma eyo yogimanyi bulungi ngifiirako era anti kaduuka nyenda kufiirako paka basasola sente z'abaana zewafera mpitini over 300 ogenda zijja wasooka n'oŋŋamba ogenda basasula tukole payment plan sente nti nali simanyi nti sente nnyingi bweziti sente buli lukya sente zizimba buli lunaku eggulo nafunye abantu 2 lunaku nfuna abantu 2 buli bwenkola posting abaana bayiika abaana basinga babadde tebamanyi banaye abakadaama era abakadaama abakyawa anti kaduuka sente bw'ajja ku live n'agamba mbuno abayita mumuwe sente ozimuwa ku lulwo mulekerawo muddamu muwa sente bw'abakolera business kubanga mufere complaints nyingi nnyo bannange babadde bafollowinga posts zange complaints nyingi naye ekintu tukiriko oba kyetagisa kuteekamu babuyinza twabataddemu kigenda kugguka era mutusabire kigguke bulungi alabe nti nasasula sente ezo. She promised me agenda sasula but doesn't seem like she will pay because there is absolutely no sign that she's going to pay. Naye temufaayo essaawa yonna bakadaama munanga ate baaliddemu okufuna akamwenyumwenyu ku matama wabula anti kaduuka beyaliyalira sente zaabwe ne bannange nammwe muyige omuntu gw'olabidde ku midiya lwaki omwesiga olaba oli wajja anzikiriza bigambo nno bibyagala okufaanagana ebyanjawulo sibikola era woba olina kyoyagala okuntuma ontuma bulungi nnyo ewammwe neŋŋenda ewammwe nenkulaga ab'ewammwe ebintu bye bakola ki bebabeera bakolera nakyate n'okukitegera naye nga tebiri mukono gwange wabula nze nga ontumye butume nsomba nsobola okugenderayo kale bwe tweyongerayo munange ate mulowooza madamu Hana munaye baamulidde jjo olunaku lw'ekyokubadde kulonda kw'ekisolo nga twali tulonda ba MP ekisolo munange ono nno owa Bobi Wine oba ow'ekibiina kya NRM babaddeyo abeesimbayo 6 ali naye ye yabadde wa 6 ne twebuuza abantu abaamulaga omukwano ne
bakkiriza n'enkuba n'ebakuba kwegamba ate bo baabulidde ludda era nga bo abantu batandise okugamba nti ekisolo kye bayita omuntu temuddangamu kukyesiga kubanga okusinziira keya gye baamulaga ne bamulaga tuli bumu tugenda kulunda naye ate byatujja enviiri ku mutwe nga mukazi wattu yakutte ekifo kya 6 ku bantu abeesimbyewo era babadde bali 6 naye nga w'omanyi abantu b'ekisolo muli baka ne sigenda kunenya abantu b'ekisolo ngenda kunenya Bobi Wine ne Nuupu omukyala yali mu NRM ne bamuwangula omuntu wabeera mu NRM ng'ava mu Western Region ne bamuwangula kyokka gwe n'otabaamu nakatoola n'ogamba artist kankwate Sauda Madada gwe mbansimbawo era n'okwata wa NRM eyawangulwa gwobaako ekikyamu kyogamba NRM yatemulaba lwaki mwagala nnyo okweswaza lwaki mwagala nnyo okweswaza omukazi yali mu NRM ne yeesimbawo n'awangulwa by election olwazze n'agamba kansale ngende mu dustbin kuba kati Nuupu yafuuka kiteezi buli rejected sacrifice egwawo kati laba mweswaza omuntu atukote okufuna akalulu kamu ku polling station kati campaign obadde okubaza ati n'okuŋŋaanya omujjuzo gw'abantu kyokka bannanga omusiraamu agambira astagfirullah naye nga ngenda kugamba congratulations Nuupu awo mbanga abawangudde kuba Bobi Wine yakuŋŋaanyizza abantu Nuupu okuwangula kwa Nuupu akalulu kwa kuŋŋaanya abantu bangi nnyo ne bakaata mu compare and contrast n'obagamba bakuŋŋaanyiza ku ballot paper banaalonda nga bakuŋŋaanyiza abaana b'amasomero embeera ate munange bwetu bwe yabadde ekisolo era nga ye omukyala Hannah ssaawa zino gaakaaba gaakomba munange naye ebintu ebibeera buli omuntu yenna yeesimbawo abeera alina essuubi nti ajja kuwangula naye ate ba abantu be basalawo ne beeronderako waabwe gwe babeera baagala kati ndowooza ekyo si kipya nnyo so omusajja Bobi Wine muleme ate okumukomerera bannange n'ebintu ebitali abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 070736 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. weewaawo wadde ekisolo baabawangudde naye munnanga ate bo tekyabalemesezza kweyongerayo mu maaso era ng'olunaku lw'ejjo principal ne ttiimu ye baabadde bali sayidize eyo ebuyikwe ayina ebigambo bye yayogedde ng'ayogera ku Baganda n'ayogera ku by'emmwanyi kugamba ayogedde ebintu bingi nnyo nyini ddala ngenda kuba nga mbibatuusaako maaso wano era abasuubiza nti singa munaamuwa akalulu nawangulwa pulezidenti wamma ensi yaffe agenda kutwala ddala mu nsi ensuubize mu nsi empya gye yatugambako nti ekintu kyeyogera ye aliwo okukinywererako paka ng'amaze okukituukiriza obutambi mbuyina mu maaso wano ate katulabe kiki kyeyababuulidde tusobole okweyongera. Mwe Abaganda bakuno mwali mukyavimba mulowooza Museveni agenda basaasira kubanga ate asinze kozesa baffe gaffe tulowooza nti anaatuleka. Mwalabe kye bakoze ku mmwanyi, buli kimu bagenze bakitwala, ne Golodi baamutwala, oba ekirombe kiri Kalamoja, oba kiri Busia, oba kiri Lubaali, oba kiri Mubende, oba kiri Kasanda. Kirina kuba kya Museveni, bwekitaba kya Museveni, kya Janet, bwekitaba kya Janet, kya Muhoozi, bwekitaba kya Muhoozi, kya Sodo, bwekitaba kya Sodo, kya Sale. Bafala abo batumanyidde nnyo.
Bye bibadde ate ebimu ku bigambo bya principal era munange teyakomye okwo n'agamba nti wano mu Uganda ye kye yalaba abantu abasigaza eddembe bayimbi kw'otadde n'Abachina era n'asuubiza ab'ebuyigwe n'abagamba nti ye singa banaamuwa akalulu n'awangulibwa pulezidenti ife nga ffe abali mu nsi yaffe Uganda bajja osookanga okukulembeza then bano abantu abalala ng'Abachina n'abantu abalala abawangaalira mu Uganda ate alyoka abasembyeyo ye abaffe akatambi nkalina maaso wano ngenda kubanga mubalekerako era nze munzikirize mbasi wano okweyagalira mu Uganda olina kubeera ng'oli muyindi oba ng'oli mu China naye ekyo tugenda kukikyusa muno mu Uganda twaniriza buli omu baganda baffe Abachina n'abayindi tubaniriza naye ffe first priority muna Uganda alina okusooka okweyagalira mu Uganda n'abalala ne bagyeyagaliramu naye kubanga ngera bwe mmanyi nti abantu abatufuga kuviira ddala ku mirembe gy'obote nga tetunazaalibwa ng'abamusongamu oluno oyo si Munnayuganda oyo si Munnayuganda oyo si Munnayuganda ndowooza oyo kyali kyava atuyisa bw'ati ayinza okuba nga si muki kakati baganda bange bingi bye twandyogeddeko bingi nnyo ebbula ly'emirimu osobola okulyogerako ebbanga lyonna olunaku lulamba kubanga abaana abato abalina ebirooto baagala kugenda kola bwakadaama baagala genda kola bwasikali ate ne banyigirizibwa kubanga ensi yaffe obutafaanana na Kenya obutafaanana na nsi zonna ez'omu Africa kuba yonna yena bavaayo bakadaama yonna yena bavaayo abaana ne bagenda eyo ne bakola naye tosobola kusanga muna Kenya nga bamusobezaako oba nga bamugyemu ensigo oba nga bamugyemu ekitundu ky'emubiri Abawalabu tosobola kisanga kuba ezo ensi zifa ku bannansi baazo genda mu nsi y'Abawalabu obuze embase ye Uganda ezimu ziri mu bantu si Bannayuganda endala baziteekamu zikasino endala nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde olusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kalaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulina mu katika kano tubayita prostate relax kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola eyokubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze nokukyawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba enhance